Yes, right. Tandika butanisi tugenda maaso atenete nalu yang Farida. Tandikwa film Sembati Ashraf King. Ye director of photography. Songa batuga banafe about reality cinema. Beba koze ku costume Z. Sembati Ashraf King assistant director wayo. Tutandika butanisi nalu yang Farida nga director ekifananye. Ekyatandika butanisi egenda maaso mpola mpola sala kumizo bunyomereza atenete. Songa nalu yang Farida. Tugenda kuba tulaba Kagwa Obed. Ekyali ntandikwa film egenda maaso Mugisa Ismail. Tutandika butandisi atenete nga bulijjo evuddemu Emmy production oliko VJ Emmy official YouTube channel. Songa Nakachwa Sise ku screen naye kwali nnyo Nakachwa Sise. Tosubwa Kaziro Geoffrey. Tukyali kunyanjula egenda maaso atenete. Songa nakalyango anitinga naye ku mulundi guno akomyewo wamu ne Mpera Ruth naye tugenda mulwako mwene tandika Mpera Ruth kuliko ne Mary Immaculate Kalyango. Ekyatandika butandisi kakati neera ku mulundi guno tuli mu Sakala gye tuli mu Sakala. Ekyatandika butandisi tulengera omwana w'obuwala akutte munange endomolera akirira ku luzzi. Kyali kunyanjula tutandika butandisi njagala olabe kakati yabaako ate waawetera awalala. Omulembe guno abawana b'obuwala ndowooza batambula babiguko baye embeera eriwo kati yatuukira ludda wano. Kati kumbe wano waaliwo mikwano gye Katonda atu bannange oli ku ki mwana gwe babadde bali mu kulongoosa. Kati kumbe ono abadde agenda ku luzzi balwawo okulabagana namuga tugende ffenna alina emboozi gyagala omuteerako nga bw'omanyi buli mwaka n'ebyagwo. Kati babadde bali wano bali mwana ebirenzi bitandise okulengera mukwano gwa sisita waabwe munange nga beeyongera ono alina mukwano gwe naye nga yasukka baba no nga beeyongera uno bwalingiza nga newa okimanyi tutuuse emyaka egirengera manyi waliwo emyaka egitali gyakulengera n'emyaka egy'okulengera. Kati oli agambye mune nti kyendabye kyolaba kati wano ogenda ku luzzi eno gye bateeka tabamiruka waabwe eri mu kitooke kyagonje emmanga. Kati ng'amugaane munange ng'owembeera ennaku zino ndaba tokyalinga edda. N'amugamba ekibi munange kitaffe ekintu kye yakola okuva maama waffe we yafuba lwaki bannanga abasajja abakyala be baba bafuddeyo tebaagala baako basemwandu. Kati omukyalo ono gw'alina ewaka nga maama munnange tebakwataganirako ddala era ng'amugamba mbu abadde yeeyongedde okunyirira mbu nebbina ligezze naye kibooko zirikendeezezza. Omanyi ekintu ky'abakyalo abo gejja ebbina eryo kyekyokulwanyisa ekibaawo kiba kyakulwanyisa. Kati oli bw'obanga olina muserebende ekyokulwanyisa kiba tekiwera bulungi kwegamba bweba mu vitu oba lutalo battlefield magazini ewanduka mangu. Namuga tugende ku luzzi mwanange va mu muzannyo ba mukwano nnyo era wano ebatera okunyumiza akaboozi kaabwe bakwata obudomolero obutini bo ne baddeeyo babe nga bakola ki banyumya. Ono akabina yena kamugumye kalinga kamugumye okamala kalinga kabasituzi babuzito kaninga mugamu ne tweyongereyo mukazi tantabukira amutabukira mbu buli lunaku nga bagenda ku luzzi. Ekyatandika butandisi sinema yaffe bagiyita Gukusinze oli ku YouTube eya VJ Emmy official. Kaka tukwate kubo nga tuddako ewaka mwana mulanga yakavaawo kakati no nyina gwe yagambye mbu atamuzaala yakadda uno baali mu kubuluzayo bayita oba obukeedo. Kati mugani bonnange biki bino byogeza kuba nabyo n'agamba nti ffe gye twakulira ebintu ebyo simwabiraba mmwe gye mwakuzibwa mwandibadde mubiraba. Alina ebintu ebitategerekeka ewaka wano kaakati no tuba tukyali awo genda okwetegereza waliwo akomyewo bamusanyukiranga baaba ow'ekibuga asanyukirwa yeetisse kati mbu ow'ekibuga bamusanyukira yeetisse
bamusanyukira okujja anti bagamba kati taata ng'asooka amuggyako enkofiira munange tusanyuse nnyo bamusanyukira musajja mukulu abadde Kampala akomyewo ebintu by'e Kampala balwaki buli adda mu kyalo yaba abinyumya obubwe kubeera waliwo ababinyumya nga oli abinyumya nga binyuma okuwulira ne wabaawo muva Kampala najja mu kyalo nanyumya eby'e Kampala ng'ab'ekibuga bagira kumwera nga kasasira ave wano munange babanyeeradde muli mutya gyebale maama ayagala kutandika ku lukabibbo munange oli oteyo mwana wange bigenda biti ebintu ekibuga mukirese kiri kitya nga mugamba ekibuga sikirina tabu naffe tuli awo tutyo egenda maaso omanyimu ab'ekibuga bwe muyina engeri gye mubawo okujja mu kyalo wulira ogamba bakuze kumbe kakati yatunula baganda be ng'alaba embeera ekyuseeko n'agamba nti muneeno omuntu nno gw'oba oyagala oluusi owoba omumanyidde ogenda okwetololamu sabbiiti emu ogenda okwetegereza ng'aba akyukidde ddala ogenda kudda otwale mwannyoko njagala olabe baganda bonabo bakole kati ng'amugamba munnange ffe tuba tumanye engeri gy'oli e Kampala eyo baganda b'ogenda kujja obanone obatwale nabo batandike okuba nga bakola ki bayiiya bakola ono gwe bayita Kaziro Yozefu oligino nemuzi alina kitaawe Mugisha Ismail ageeka nindi Ponso Codiname kakati nga bagamba ekyamazima ekibuga nange mbanyagala bano mbatwale babe nga bayiiya kati kyera tukyategekane nga bwobimanyi kuba okutegeka n'agamba ino mu kyalo gye bali balabika si bubi omanyi ow'e Kampala okutandika okuwaana ab'omu kyalo wabaawo tageti gyapima wulira nnimiro naawe otukedde kati nga bamugamba abuuza waliwo muganda we gwatalaba weni oli omwana ali ng'amugamba nti muganda bw'ayagala enkumbi yamufuukira kyakulya ffe ne bwe tunnyuka asigala alima n'amugamba era onoolaba bano bonna tebali mu nnimiro kuba abaanafuuwa nga nze mb'ow'amaanyi yalima ebigambo ebyo bibulikikanga ebyokuwaana oludda bitegeeza okuteekako omulala akazito bannange ekyokulima newankubadde omuntu aba amanyi okulima naye si waba omuntu ayinza kwagala kulima ku nsi ya Katonda eno kale nno munnange musajja mukulu bamusanyukira okuba nga akomyewo maama amugambye ndowooza eyo wooli wagaziyo Kamala ne bannyoko gy'obatwale batandika okuyiiyizaako e Kampala nti bali wano kati ng'abayita ng'abazza ebbali omanyi saagadde babuulira nga bali abaana bawulira kuba abantu aba bagenze e Kampala ebintu kati atandise okwogera nga yeekubira olubege maama n'afunamu okutya taata nkituufu nkubuulire ekibuga kirina omuggo gwe kikuba nga guli invisible kati kinkubye nnyo ate engeri gye kikuba tomanyi oba kikuba ku lubuto oba mu mugongo bannange mwana gwe kati emugenda ne mubeera e Kampala era ne mubeera eyo kati lwaki mubeera eyo ffe nga tulowooza muli bulungi ate nga ffenna ffenno gye tuli otaba ffenna tunyirira bana ebigambo byammwe ebyo abadde amugamba kutwala baganda be ekyamazima bangoba ku mulimu omusajja agenda neyekyanga omanyi twali tutunda mpagi za bugaali awo nga ffe abaleega n'empanka za pikipiki mweri garaji yani ya Kitwe twali awo ewa Kitwe musajja neyekyanga mbu simanyi obuleega empagi bubuze kati tugenda okugira tuti ne bagamba mbu simanyi ndowooza nze namufaananira obubi ono omwana yali yafaanana taata we taata alina omutwe enkola enkadde kati n'omwana yali yamufaanana kwegamba wabeerawo omuntu gw'otunga naye guno omutwe gulabika gunaabaamu amagezi kuba ne woba ogula wootameroni ogikubako owulire oba ezitowa kati yakwata yiika 10 n'aziwa ono n'amugamba ajja akome waalime ekyo maama kyamutabula ogiraba naga nawe muna embeera gy'alimu ogirabye omwana ali mu mbeera mbi akomyewo wa kitaawe kati nze saagala ate nze kitaawe nsooke mu mbeere nga mutabukira nedda maama okuba tazimpadde nti oba azimpe ng'amugamba maama saagala olukitwale bubi ettaka eri ayinza okuba alimpadde likolera ku naye nga tampadde mbuba waliwo obuwandiike oba okutwala ekyapa kyali oba ki kubanga ettaka lya famire enkya nze ndikolerako nze ndinoonyezaako entandikwa enkya mulala
akugambye tagenda ditunda kyo oli amwana obadde omuwadde ettaka alitunde ekyo mumbuzaabuza kati muli wano muŋŋamba tajja litunda abaana bange tolina kiwali obawadde okuteyika 10 oziwadde omu kati ono naye si yamuzaala amaka gano yasangamu abaana abalimu ono ye mulenzi omukulu aliwo mbwera ye musika bamuwadde yika 10 naluyanga ekyo kimutabula yika 10 abaana be bali wano ekisooka baabamma ekyobusika kati yakwate kubo n'abayita ate nno obwana alinga bwe yazaalira ku mmindi olengera kali katunulanga emmindi ey'amaggwa abaana alinga bazaalira ku mmindi kati awulira obusungu bano beebuuza obusungu maama abujjawa kati ng'abagamba kitammwe akutte yiika 10 n'aziwona omwana atannasola n'ennaku 2 n'agamba mbu simanyi ekibuga kimulemye akomye waayiye kyokka mmwe bukyanga mubeera wano tabawangayo wadde akataka jjukira bano n'ebyokulima tebamanyi oli mbu ye musika gwe bawadde ettaka era mbu oba atunda oba yeegaggawaza tafaayo oba mwavuwala kyokka yiikana ettaka lyonna lye balina omuwendo ogumu balina yiika 40 akutte yiika 10 n'aliwo omulenzi oli kakati ayinza ate omuwa yiika 10 yiika 3 ezisigadde olwalizigabanya atya mu kaseera akatini kati n'agamba naye mulengera kitammwe waali omukuusa era waatapima waaboola kamala ono omwana eyakava mu kibuga atannabugumya na kifo nze kyemmanya mmalamu amaanyi kubanga akimanyi mwabange benzaala mwe musinga baawano tegeera ayinawo akaana kakali oba kakubwa muzingo oba yakazaalira ku mmindi omanyi abakazi bakola ensobi embuto ne bazifuuyirako emmindi kati waliwo akatunulanga emmindi y'amagogo kati ng'agamba kye tugenda okukola ngenda kakasa nti buli mwana afuna awawe nze saagala bintu bino by'abaana bange kubabonyaabonya yakwata abaana be bwe yazaalazaala eyo mbakazi be yayendeguza be yasooka ozaala ono be yasangawo sigenda namuwa kyaggulu sajja mpulira ntamye n'okuntama yiika 10 n'oziwa omwana omu ng'abalala bonna tobawanga efirimu egenda maaso kakati munange oluvannyuma later in the day musajja mukulu yakwata ekkubo n'ajjako ewa munywanyi we kati omwana kati ng'amugamu naye mutabani wange yakutte ekkubo n'akoma weewaka naye bwe yakomye weewaka ng'agamba ekibuga kimulemye kati omanya kati munaye nga bw'omanya ebyabakyala ate bwe nakutte akataka n'enkawo omwana oli atandikireku kubanga yiika 3 eziriwo ate ffe zituyinza otandikirako okuba tulimirako naye omukazi yayombye neŋŋamba zino yiika 10 zenkutte n'empoono ze zikutabudde nnyo neŋŋamba ono omwana ye mulenzi omukulu wange n'amugamba ne muganda wange nokola kyadde ekintu eki hulirayo kusooka kumukutya butatunda n'amugamba nti omwana okumuwetaka nze sikiraba mu buzibu naye omwana olina okumussaako ekifuba okulabika nga talina kutunda abaana b'ekibuga abo bakomawo nga bagayaavu nnyo mu by'okukakaalukana ayinza okukwata ettaka eryo n'alitunda ye n'alowooza nti omuwadde n'atunda n'alowooza nti ajja tutunda ettaka afune capital de yakole kyokka nga waliwo abantu abanoonya emirimu bakole nnyo basobole okufuna ssente ate ezinaakola ki ezinaabawa ettaka naye obuzibu bwe nafunye ate olutalo kaakati nno munnange agenda maaso n'okunnyonnyola ekizibu ekyagudde ewaka kati ng'agamba omwana omulenzi ono baana bakuze amunyumiriza ebizibu bye ebyamutuuseeko ye kiyakoze erabye ng'ekyamagezi ne baamulabye ng'omusiru kati yakolanga azza mutabani we mu kimwanyi yagenze wa muganda we n'amwebuuzaako n'amubuuza owaayi kino kye nakoze yabadde ensobi kati aba akyamubuulira kati kwata wano abaana bamuguddeko ne bamuwa ekitabo se bawandiika endagaano musirwalirakosia bulolani gwe mukikinalako nze kitammwe tusayiningire nti naffe yiika 3 ezisigadde bino nno bye bitaagala kulima bulijjo bye byagala ettaka eryo kya bugagga kya muwendo nnyo 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 era bajjajja ne bajjajjaffe abaagula amataka ago gakuuma baali bazira nnyo okuba ne baagalimirako n'ogakolerako nga tebatunze weewuunya generation eno lwaki etunze nnyo
lwaki generation eno teyongera ku byabugagga bya bujjajja emalawo bumazi irawo fobo tuleso kakati no bano batabusi kano kamugani wofiira wano otulekawa munviire mutandise n'okumbika sayini ng'endagaano gasensi ajjawo omugongo gukulinga akabalaza kiri kimugambe ni wofiira awo nga tonnatuwa bigambo byavudde mu nnyina omanyi omwana ayinza okwogera ekigambo n'omanya kino ekigambo omwana si yakyogera n'omanya nti nnyina yakyogera kaakati n'abantu abadde bakwatagana ebintu byongedde okutabuka wadde singa sibadde wabadde bakutuka n'amugamba babadde bakukuba bakutte busi obonye buwonyi nti mbadde wendi ng'akomayo wa muganda we n'amugamba ebintu binsobedde n'amugamba okimanya abaana bansazeeko ne bajja boogera ebigambo ebirabika okuba nti byabwewuso kamala abaana nga baŋŋamba nti simanyi nabo baagala ttaka nga bwe nawadde oli yiika 10 nabo baagala yiika 10 olutalo oluzze waka wali tolulabanga okufuula abaana mikwano gyo n'amugamba olengera ekizibu ekiri awo yensobi gye wakola abaana n'obafuula bakyaliibo abaana buli w'obafuula bakyaliibo ekyo kyekibaawo wawadde owulidde batandika okulaba nga muto munnaabwe era balaba nga babamanyidde nnyo okuwaako omubbo n'otabawa kati ate bajja kukukuba ogwo omutwe nkusaasidde ddamu amagezi muganda wange manyi bagamba amagezi muliro ono ge yanonye kati amugamba gamuddemu n'amugamba kati bo bano batandise okukiraba nti muganda bwe kwamuwadde ettaka atuuse ogaggawala kyokka bulijjo ettaka eryo libaddewo nga sibalisambula era nga balaga ebyokulima tebalina budde bwabyo tebalina gevuluga mu ttaka kugubira bwereere zitya naye bakitegedde ekyobugagga ekiri mu ttaka ekyomuwendo ate omuntu kakitolaba nga akayanira nnyo ettaka ebyokugabana ettaka ebyo olabira ddala nga waliwo okutunda kale kakati ono ng'amuwa amagezi mukwano gwe ye Ssentongo Yoramu original names alabye baaba alabye baaba wange alabye bambi ebyo byo kamulekera ebizibu bye kati omukyala yuno kakati naaba ali wano nga kiganda ki lwaki naye ojjanga oyambadde bwotyo mwana gweyagala kunkola ki kino kiganda kye naye kyambala kireka ebisambi ebweru ate ebigulu bye byakula obulungi obulala ono ebigulu bye mbu byakula bubi oyagala kunzibibira musajja kati baba bali awo bano nga tebakomawo taata bamusanze ajja kusayininga endagaano ebyo byaliko asaaga seba alina otuwa ettaka naffe okulaga nti livudde mmanya ge lizze mugaano oba seba ettaka yali bammye kati bawaabe wa maama waabwe we mwamugambye ku kyettaka kye kyazzeemu kumuyombesa ffe twamugambye ne tumugamba taata oli muntu mukulu saawa yonna osika maaso kati ffe boolese emabega tukola tutya zino entalo ze tulimu ezetta kati ng'asooka mugambo okimanyi muganda wange twayingidde mu ntalo z'ettaka ettaka lino okimanyi nno famire eno ssebo yabadde eri ntende nga terina buzibu bwonna kyova olaba omulembe guno ebintu ebimu abasajja babikola ng'abakyala tebamanyi kubanga oli buli w'omugamba ku kintu atabuka n'atankuuka n'asiikuuka n'abeera awo n'abeera ng'amazzi g'omwala abaana n'amugamba olaba taata ono okuva abaana bano buli nabazaala ne mbateeka wano talina kye yali abakoledde mutaatu yambe njabba yamba kati maama muto ayambye atya ono ye maama muto muganda wa maama waabwe naawe nga wookirabye tuddawa kati embeera eno singa musajja ono afalwa gye tudda yawo mutunula tuzzaako n'amugamba nga bookiraba we tuli naye oba abakazi babaaki buli kaseera abaga musajja bw'afa atuleka gwe tofa n'obaleka gwe bw'ofa obalekawa kubanga buli omu afa abakyala baakula awe bateera babaddaagi mwana katugenda okudda eno ono omwana oba temuli kisubi kaga tuba tuli awo genda okweregereza maama muto nga gyayingirawo yeyina abavubuka be nga gyabasinkana ye maama muto ani agenda okumusasi nange nsooke n'ekyokyeyo kati mumpe neyo kyeyo kyemu oyo akuwa akange kakendedde naye mwana naawe osabiriza nnyo n'obusada n'obusaba sitiiki ya kiddu naye maama
Mbona asabiriza nnyo n'obusada abusaba. Kali. Okawulira. Nezaamu. Yaganika bulungi teyagakubya nkuba. Muvuga speed kubanga siinamu leero Kakati nno speed gye bamuvuga ono ali wanaapo ye. Yalinyedde obwengula. Nkompo asanfuna akakoma. Mwana. Kati ate ono buli wamala ojjenywa ate mulagira kulya kakomando. Muye budget. Mwana tuwemu akaasakaasa. Owulidde? Kikomando ne supu kya kaasa kiddo. Ojja kusangawo mazale. Kakati munnange mukwano gwabwe naye nga bayaga. Waliwo abawala ababeera n'emikwano naye nga babandana. Era nga bafuna akadde ne babeera awo ne banyumyamu nga bakyalibe. Kati babeera eno ku busada bwabwe bosi balina tabbu. Webeera beepoyedde eno. Mukati alabika mwana Yingira mwana saagala nnyo mboozi. Waliwo aganywa ne gamumma emboozi saagala kunnyumeza nnyo. Efirimu egenda maaso. Njagala olabe. Kakati munnange tugenda okuddeeka. Ono yabali tannaba kulabika nti alaba muganda we. Namugaa kulikawo mu nnimiro. Gy'oli timunaye gyendi. Ewaka yekka y'alima. Namune baba nsanyusa okulaba. Namugaa munange nange nsanyusa okuba ni woli. Ke kaganda ke bamuzaala nako bannyina we yabaleka. Oli omukyala atera ayingira amakango mama waabwe amaze okufa. Efirimu egenda maaso. Kakati mu kaseera kano kennyini basajja bakulu baabano aba historiki nga tebasanga bakyalibe. Mbeera ki mwana, mbeera ki, kawani ki? Waje mudda bakutte emigogo babagenda kukola ki? Babagenda kulinnya kitalire. Kakati muganda mwe yakomyewo okuva e Kampala yaleese eki? Ndoza aleese emigaati gyonna ku kyalo mwe muyina emigaati. Tonyumya ku oyo boyi, tonyumya. Oyo boyi saagala namwogerako mbu muganda waffe mpozi oyina kyotunoonyaako. Ate byayonooneke. Mwana ogusajja okuba egwakomya ebintu byayononesebwa onoonesi. Kibuga kyamukubye. Okimanyi ekibuga kyasabudde olifimbo mwana baba bamukubye ekibooko z'amapeera nange simanyi sijui. Naye nga ye yakomyewo waali olubeyi lwamusesemye. Waffe yali ne maka Kyokka maama waffe ali mu nnyumba tebalina kye bali batuwadde. Bonna bali wano bagumye emba baagala bya bwereere. Bwe yafa dda. Kyokka mwana maama waabwe mbu simanyi yasikawo dda. Buli awo butoto bwonna bulinga obutafiirwako. Kyokka ate muzeeyi bw'awadde ettaka. Waffe mukambwe ennyo. Nze gwe kyalina okumanya mwana. Maama waffe wakabi era emaali alina ogisikagize gye tuli. Kati tuli awo tuli mu lutawo. Mwana ntalo ze njerere ziri ewaka busungu bundi bubinze gw'olaba. Naffe at least oba tuwa 10 buli omu. Kaakati baagala kitaabwe ajja kuleeta emaali ebyo byaliko asaaga. Efirimu egenda maaso. Kaakati Eradde mutabani. taata Kabuliriro. bano bajja ewa kitaabwe muto. Buliriro just mbeeramu naye nga mbalo. Embeera ebadde munnange emubuza. Ebiseera ebisinga abazadde okulwawo okubalambula n'okubabuuzaako bo baba balowooza nti oba mwe muli eno muli ku ki? Tata laze. Tata agenzeeko omukwano gwe. Ebintu si birungi. Kulambula nga bw'omumanyi. Banna. Embeera yamutabukidde. Kikwaliza emikwano. Agenda maaso munnange ebiseera ebisinga omuvubuka yenna bw'aba akula. Kiba kirungi okutuulangako mu mboozi z'abasajja abakulu naddala eziwa amagezi. Kakati waliwo ebintu ebirina okukuumibwanga ennono. Okulambulako abataka n'obabuuzaako. Ekintu ekyokulamusa ku bakulu ate kino engeri kyazaamu emikwano. Naawe okwanjula eri abalala. Ndabika ninga eyakomeddewo dda. Kati ng'asooka amugamba ekyamazima nakomyewo mu kitundu. Awo nno. Ebyo by'ekibuga. Ekibuga yakivuddeko. Era alinda sizoni y'enkuba. Mwaka ku mwaka tuba wapya ogira nonoga katula. N'amugamba kyovula bafu wano n'okulwala tetulwala endwadde twazivaako. Oze. Bo babeera beeriira katula balya akatula ne balya ku jjobyo ettimpa. Ngenda kulima ngenda. Kati ekirungi muzeeyi yamuwadde yiika 10 ez'ettaka ayagala alime nga teri amukuba ku mukono.
kubanga ettaka lino tebiba bya capital nnyo. Ensigo gy'oba nayo ye capital wo. Amaanyi okusinga ddala ye capital. Kaka tugenda okudda eno waliwo abali mu kwasa ebinazi. Bali mu binazi. Amanzata yase nange mumbekonda. Ndako mulamu. Ononna bisula busuzi. Moli kuki? Muzeyi n'akomawo. Temulya biki? Baana bali mu binazi. Obera kusibu. Mama ali kasimu. Okomyewo. Omukwano n'akomawo. Amakaga amategeko agatali mu nnyombo gaba bwe gatyo. Wange wa baba. Amaka amategeko agatali mu nnyombo gaba gatyo. Twegayire okuva e Kampala. Yamaze na mutabanyi wamu. Yamaze n'agonda mbu nyumba wambanje emyaka. Kaka. Kaka nno sebo naye bw'akomawo eri okumbuuza gy'ava. Ng'amugamba naye mbadde ngenze okulaba ku mutabani wange n'okwongera okunyumyamu kumanya mbeera ki. Naye mbu yagenze okuva e Kampala mbu landlord yavaayo amubanja emyaka 3. Ennyumba landlord okugumiikiriza emyaka 3 nga tosasula oteekwa okuba nga ennyumba ogiyingira nga mpuku. Kyovula ne mu kudduka yakuttemu ebyanguwa. Naye alabika baamugwikiriza baamufubutudde 10. Yasibidde wano. Kale kulikaye. Kali ng'asooka amukulisa ye mukyalo ono. Oyagadde kubeera kwana mukasiga. Oli wano opoyemu. Gaddewo nga sagala. Munda mu nnyumba ebbugumu ndowooza liba lingi ate bweru wano akawewo engeri gye bali mu miti. Nawe ayina engeri gy'akola ki gye wamulabikirawo bulungi. Naye nga mbatumiddeko nnyo mwenna Binti Zainab. Kwagala nnyo mwenna ba administrator bange mbakyayemu katono naye nkyalina mmwe tuli ffenna. Just ebituuba bye bitubuza naye nga mbagala nnyo mwenna abajjeekuumirako YouTube channel yaffe eya VJ Emmy official. Mwongere ogenda maaso okusubscribinga abatannaba n'okusharinga kikulu. Kakati bano baba batudde wano ssebo maama muto yabayitako n'abasuuza ne bakyewuunya. N'amugamba nti munange ebintu ebimu oluusi omuntu ayinza okweyogerezaako ng'olaba ng'asika ku lw'okuba aba alina kyakweguyako bataata nga waali. Naye abantu bano ekituufu tebatwagala. Kati tulina kugumira kyonna yamugaa kyonna ekyo tulina kigumira bugumizi. Bano maama waabwe yabaleka bw'ababiri. Ebayiza wayinza okuba nga yatwala mbeera za mukulu. Kali bakimanyani embeera z'oli ze z'ono. Kali kumbe kigenda okutambula kyakwate kuba okyali kijja wano. Mukazi wattu ne muganda waakyo kati bagenda okujja balina ebizibu ebibaluma. Embeera eri ewaka ebasannyalazza ereeta kamunguluze. Laba omunamu ayike ebizo. kati beewuuza naye waaki yakutte ettaka eryo lyonna eringi n'alyoka aliwo omwana omu. Oli otya maama? Buno buzza omubuuzaako muli mutya? Wakudde amanyi? Baabo kanumbu kakudde ku mannyo emmese erina okukawa ssente. Meka. Buli w'okuula amannyo ogenda mu bbanka. Balina emmese wano erina ekiwalaata. Kumbe emmese ya kitaabwe emmese ey'ekiwalaata. Akuwe ku ssente kubalina. Ku ssente z'amannyo mukwano. Tugenda maaso. Abadde wali atuule. Nange nja kuwaayo. Abavire baddeyo kasaba maze obbabuuza. Kale munnange. Bayi mami mugala. Sajja mukulu mukazi wattu agenda maaso n'okaaba ebizibu bye. Kubanga kati abaana bonna bw'anagenda bawayika 10 tugenda sigalirawo. Embeera yeeyongedde okulabika n'ebatabukiridde ddala. Tebonna tebajja kuggwayo ate n'ewaka tusigalirewo. Embeera erabise okuba ni si nnungi gye bali. Ye musika wange. Oli yagambye mbu simanyi omwana oli ye musika era gwe baagala. Waawo by'anaasigaza asikire azunga buzunzi ku kyalo. Oba ayina ebimuzunza era yeyabi. Gwe baagambye mbu ye musika talina na by'alina ku sikooli. Byaffe. Halinga mbu embwa gwe yakumba mu bigere azunga dde na ddeeri. Kabigabe byonna bimala. Namuganza simufuddeeko agabe ettaka eryo ng'abaana bange tannaba wajja kitegeera. Ajja kutegeera ekisibye omulambo ebigere gy'oligunadduka. Ate abalala baba bagenda funa. Naye kati waakwata eryo lyonna ettaka n'aligaba bw'atyo engeri gye yagabyemu nga si ya bwenkanya. Abaana bali bameka era buli omu afuna yiika mmeka bw'okwata abaana b'olina n'ogaba yiika ezo zonna 40 kubanga wabeerawo n'ettaka ery'ennyumba. Yiika 4 yazigabye. Naye wanaafika abaana singa bonna abagabira. Yiika 10 yiika 4 basigalawo ki? Nakulemye okujja okusaba kitaawe ettaka.
Kakati no bano bali wano. Nze nsiba mu nnimiro no mu nnimiro libayo bifuna. Kati ekisambu kino ali mu kubawa magezi batabukire kitaabwe. Oli awo bulijjo alina ki? Kitaawo naawe omukwasa kisa yakuwadde. Kati yabagamba mbu kitammwe mbu bamukutte empola. Kumva. Balina taata mukwatanga mubbi. Wekiba kisoboka bamukube ne ku ngwala jabba wettaka. Biri. Anawereka. Ulira. Oli yamwadde 10. Kati nyamugo batumusobe buyika bubiri. Kwenye oli musiru. Oli bamuwadde 10 omugwo osabe yika 2. Nze nyagala buli muntu asabe 10. Bweziba tezimala buli muntu yeewole. Kuba kati abaana bono bali basatu. Kati buli omu wamuwa yika 10. Yikaana kwe batodde 10 wabasigadde wa 3. Buli omu atwala 10 tewasigala. Ettaka balibawe kubanga nze saalumirwa bwereere leeba kunnuma. Saagala leeba ensale. Nga bw'ayagala oyo mulembe. Ekyamazima taata kyogedde ekituufu maama kyogedde taata tulina muyoola buyonzi bwe kiba kisoboka tumuyoole. Baana baagala kuyoola kitaabwe mu mbeera yonna alina okulabikanya abawe ettaka ebyo byaliko asaaga. Efirimu egenda mu maaso. Kaakati no munnange oluvannyuma nga tukwate kuba otudde erudda bano nno bagenda mu maaso. Balina obudde bwe banoonya. Abawala b'ennaku zino tebakyatuula. Kati oba banoonya kayaayaana oba ono si ye nabuzaana. Kati ng'amugamba nti muno enalebe muganda mwakomyewo kweni muganda ffe yakomyewo nti Kampala yalemye. Kibuzibu ki obulungi obuli mu kyo nti kale baba tubeeraawo ne tunyumyako. Kampala yalemye Sanyu kubanga wako. Kati ng'agamba okudda kwa baba kyamuyambyeko ekintu kimu nti kyamumazeeko okuwubaala kubanga era si abadde alina emboozi ey'amaanyi ne baganda baabalala bali. Nakuddayo Kampala. Kacyoga muganda we Kampala taddayo. Yakomyewo. Waali ku kyalo talina gy'alaga bamuwadde n'ettaka waakulima. Wangi okulowooza nti ofunye omuntu gwogenda okunyumya naye naye bulaba omuntu mukulu asobola okuba nga yafuna obuvunaanyizibwa kati ssente agenda zijja wanga takola. Kaakati nno naye abuuza ebibuuzo bingi. Kati ng'onaamugamba nti oyinza okulowooza nti muganda we yazze kuggyako kiwuubaalo. Naye muganda wo waabanga gy'avudde e Kampala nga yafunyisa abawala embuto. Ogenda kikola otya? Yamuwadde 10 naye simanyi kiddirira. Njagala olabe. Oli omukazi. Kubanga yakomyewo ku kyalo ayinza okuba alina obuvunaanyizibwa ssente anaazijjawa. Kati no kyava amubuulira n'ebyabaddewo. Abaana bano ono ne muganda we bali babiri. Ne bali basatu. Yiika ziri 4. Buli omu aba afuna 10. Kitegeeza bakyabanja aboggabira. Kati nga tagenda maaso musudia nti muganda we nno mbu talina mukazi. Manya abaana bano abawala bamanyi okuyirawo baganda baabwe omubiri kati atandise ayagala mukonekitinga. Jjukira kano keebuuzisiza nti muganda we atyanga gye yagenda e Kampala yafunayo abakazi n'azaalayo abaana. Ono agambye nti apaana talina mukazi era wekiba kisoboka ofuuke. Kati ono bamuli bubi. Yamugamba n'okwata ekkubo ogende maaso n'ogabira omwana yiika 10 nga tonneebuuzizzaako. Ekikolwa ekyo kyabadde kyakuyisaamu nze ali ewaka amaaso. Lwaki tumala kutwebuuzaako noga mukyala ngenda kukola ekintu kino naye kikoze kitya? Ekyo tewakirowoozezza wagabye bugabi. Kulw'okuba ssebo gwe mukulu wano gw'osalawo era kale naye ekintu kyolemerako ensonga nga nnafu. Mukazi wange onooba muyombi buyombi. Agenda n'enfuna obuzibu. N'agamba lw'ekintu ky'otannategeera. Omwana oyo mulaba. Ettaka we nali ndimukwasa. Saamuwa era ki? Ndowooza kati naawe okirabye bulungi kye mbadde nkuga. Wulira. Ettaka bwe yali aliwo omwana mbu teyali muwambe oba simanyi lirye. Kubanga ettaka libakuwa ery'ekika teriba liryo mbu balikuwadde. Oli agamba nti awo wawo. Ne wabawawo mu kaseera ng'oli mulamu. Oba mu kaseera ako akeetaagisa. Wabula bw'obanga naawe oseseetuseemu nga waliwo omulala ayagala okulimira ku ttaka alirimireko. Omwana lwaki tebamuwa yiika 2 n'ojja omuwa yiika 10 ez'okwonoona kati awamu talina nakyajja kukolerabwo. Nange sinnafa. Okimanyi nti katoyinza gaba ttaka mu mbeera eyo nga ffenna tukyali balamu. Oli mulamu tonnafa n'ono tetunnakola ki ffenna weetuli.
kituufu byogera mbiraba ate nga naawe okolamu ensobi ulira wandibadde ompa obudde ne tubeera ng'ebintu bino tubiteesa budde ki niye ogera n'olimiri oku kaakati munnange kazi mpala kitale oba ndi mukazi kyuma efirimu egenda maaso buddaawo ate gwe oli ssekibotte weesi buli kimu kati n'ekyo era okiraba wakoze ensobi era kati obudde buno ngamba nti nakoze ensobi weeyogeza ebyekisiru njagala oddeyo ogamba omwana oyo nti ettaka erinakuwadde njagala ndibagabanyize wulirayo omukyala yeeyongedde okutabuka tannaba kuterera mpaka ettaka nga balikyusizza omwana atunda efirimu egenda maaso kwasakanya kasita weetuli fembi njagala olabe genda kikwasakanya naye ng'ate nsiimye nnyo n'okuwabulwa kwetaagisa kale n'omwami yasanyuka nnyo ekyokuba ni omukyala agenze maaso n'okulabika ndi akola ki ayina kyaleese mu kuwa amagezi naye omwami agamba muntu era awabulwa ettaka banaalikyusa kubanga oli agala bakyusa ettaka koze olinga atalya na mmere kati ogenda okulengera kawalake kawalake ennaku zino kalina ate ekintu kyekakoze akaana kalinga ennaku zino baakatakyalya kati nga bamusalako muli mutya bannange bigenda bitya nano likutte nnyo enkumbire mpulira amaanyi kyekyo mwana mulenzi akuze kati bamusazeeko balina ensonga yaabwe leero bazze ng'abateesa bazzeyo ku mulembe gwa muteesa namugamba neetaata engeri gyewagabye ettaka twale twagala okuba ekintu okutaba mu mbeera okulabika ngaekuboolaboola oli wamuwadde n'otatuwa kintu ekyo ne kijja kirabika bubi tetwagala nnyo taata affe abantu bakwogerere mbuososola abaana owulidde taata taata ali wano amannya yanika maanike gwataakola ekyo abaana ebigoye bamugamba tekiri mu ndowooza ye waliwo abantu abasaba toyinza kuddira mpiso giwo gw'okuwoza akatale bano bamaswanku nnyo olengera oli atunulanga ekinaamira enkya kati ng'oli wamuwadde neera osobola mutuulako naate gwe kyana gwe nagamba ebyo byogera ng'oluma amannyo bwenna enviiri ziringa ze baatemye embazzi amagezi tolinaamu weefula yogere byamagezi tuli abaana bangi kati taata tuli abaana yiikaana kati ate n'okwata olina omuwa 10 kati fe olinga otugambye nti fe abatalina mugaso ekyo kiri self explanatory obanga wegamba fe tunatwala buyiika obutonotono mwana kyekyenyo oba kyemwana naye njagala mumbule kiki ekibali obubi ndaba mulwana mutabuka mudde eno mudde eri mwogera kino tebikwatagana mu ettaka lifuuse ettaka taata toba mukodo taata tetwagala okuduwale ne baddamu ebyo yabibaga wano kunyega nina ensonga lwaki oli namuwadde temumbuuza lwaki namuwadde yiika 10 gwe mumbuuza ngaani okigamba ngaani ettaka eryo we nalindigula mwaliyo yagula ttaka kulimirako mmere kuliisa baana be so si kugula kubalabye yaani yamuwa omanya agaana gano egaba gasaba ebyobugagga galina kyegeerabira nti gwe gasaba naye yakola na ntuuyo ne bayibuli egamba omusajja alya ku ntuuyo ze bano baagala kulya ku ntuuyo za kitaabwe baana basiru efirimu egenda maaso olina omusaba ettaka naawe lwatusibye omuguni mu mbeera embi ati siina nze galwanira ono ye tayagala byakulwanira ttaka era ebyettaka si byaliko ayina olituwa kawadde oli naffe lwaki abaagala ettaka baagale oli ye si byaliko kati bagamba muzeeyi asaaga ebyo byaliko asaaga tujja mufuna ettaka jja lituwa sekapalo nesimulaba ali luda kakati munange tuba tuli awo kituyambe n'obutamusangawo oba tumusanze senga tulwanirire kuba senga muneyi twagala obeeko engeri gy'otulwanirira tulinga abaasuulibwa senga mususo tusosola senga kuno okusosola okuli wano nga ffe situkulabanga twala eri naawe musikaawo senga tewagamba nti nze ngenda okusikira funa ettaka lya taata kanyagala ettaka lya taata ndifune mangu ndabona kuba neeriryo olimpe ndaba otuuse emyaka egifa wanje nga nenda katirinda sooka olindeko mwana ani yakubikidde ndi nfanca senga kino ekintu kimanyikiddwa akula yafa
mulimu abantu aboogera ebintu ku myaka gyabwe emito ne batamanya ndi nabo basobola okufa. Tewaliwo mwaka ogutafa n'atannayo nkaafa. Owulidde? Kati kali engeri gye yagamba senga yali alonda kalimbo ke kagenda omusikira. Kati kaagala bakawe omugabo gwako gwe wa taata bakawe n'omugabo gwe wa senga kuba senga ajja fiiraawo. Ettaka lya senga nalyo balyagala. Kalyaffe nga bwe yawadde okuyomba kuli wano. Esinema egenda maaso. Kakati munnange. Kakati taata. Kyembadde nga ono nga talumba kitaawe. Wampadde wantu wano. Mbadde njagala ntandika okusa. Kati ono agamba kitaawe ayagala kutandika kulima. Tuba tuli maama muto. Abayitako ng'ayita ku nsowera awo. Ye oyitawo buyi. Ye mulamu totubuuzaako. Mbadde sibalabi. Waliwo omuntu ayogera ekigambo nga kivuma. Muli mutya. Waliwo obuzibu. Tabu ki? Buzibu ki? Ogira otya ettaka waliwo oyo omwana. Naye gwe. Noba mettaka. Alaba kiba kisoboka bali si baana bo. N'atandikira wasabuse. Atandise okusabuka. Usesa nammwe. N'esooka olindeko. Kati bwe nawadde omwana omukulu naziza musango. Mulawo obeera nga bawadde mukulu w'ettaka. Efirimu egenda maaso. Obadde oyagala nsooke muto. Abaana bagabira bonna wamu. Ate sikumpa mateeka. Kale no maama muto wano abeera mulamu wa waka. Naye kyewunyisa naye atandise okayanirako muganda we. Era naye ayagala awo ebiragiro alinga awa muto munne. Mulimu abakazi ababa n'empisa nga si bannabawasa. Naye alina engeri gye batabuka. Mulagwa olaba kijja okuwaka abaana babyettaka. N'amugamba ni gweoyinza otya okuba ni wawaddeko bali. Ekyo tekikola n'owaako omu. Kwe kumpa amateeka. N'amugamba ndemaye ekintu kye saagala. Kwe kundagira ku kyensazeewo. Abaana nze mbazaala nze mmanya gwendi wane siiwe. N'ebiba bya bugagga. Era nagamba ono ye musika yalina otwala ekinene lwaki bamuyingirira. Sosola abaana. Otandise okwawula. Sola. Otandise okwawula. Ensazeewo. Kale wakusosola kubeere. Sijja kuddamu kubuuza. Kwenti n'enjubuka. Bw'otambuuza njubuka. Ettaka. Olabye ettaka bwe lireese obuzibu. Kire. Olabye ettaka bwe lireese obuzibu. Buli avaayo ttaka buli avaayo. Ne lwaki buli ava gy'ava ayogera ku ttaka? Tobawa birowoozo. Katonda yamugamba nti abantu abo gwe toddamu kulabika nti obalowooza. Tebakutawanya tebakulumya mutwe. Abaana gwe genda maaso obe ng'okola kikyo. Kitegeeza maama yaddako yennyini okuluma. Kiki ekinaava mu ekyo? Kati ono atandise okweraliikirira. Abaana baalumba taata ne mulamu wuno amulumbye. Kitegeeza ni maama ajja tutabuka kwennyoko yatabuka ddaate ye. Kakati mu kuva eno no yakwate kubo najja. N'agamba munnange taata ekintu ekiri ewaka eyo tekinsanyusa. Ekintu kitabuse. N'amugamba nti nga luliwo wamanya nti muzeeyi yali ampadde ettaka ntandika okulima. Naye ettaka emirembe gigenze wakati wakyali mirembe. Ettaka lifuuse ettaka ninga lye bampa ettaka ninga eyabba eribbe. Buli kaseera ye kazero jofula oligino n'emusaka. Nga ye abaana be tebadde. N'agamba nti maama buli kaseera abeera apeeka taata amubuuza lwaki bo abaana be tebaafuna ttaka n'asooka nze. Naye ng'ate yeerabidde ekintu kimu nti nze mukulu. Nawe omulaba naye yali awatumbidde naye andaba bubi. Kati buli omu yenna ewaka takyandabamu mugaso, buli omu ewaka andaba bubi. Gamba embeera gye ndimu. Embeera ewaka mpulira ndi mu kaseera kazibu nnyo. Oba wangudde. N'amugaago tofaayo. Buli w'osanga ng'obuzi. N'agamba nti olengera buli w'obeera nga awantu nga waliwo abakuwalana manya oli muwanguzi. Buli w'obeera awantu nga waliwo abakuwalana. Era omuntu mu nsi muno atalina bamuwalana omuntu oyo tasobola kulaakulana. Mangu oli mukazi. Kakati gwe kyoba olina okumanya abakazi bwe batyo. Era ekyokuba ni muntu mukulu tekimuggyako kuba ni mukazi. Ze ndowooza zaabwe. Weewala okulyayo emmere. Kati gwe kyoba olina okukola funa akayumba okazimbe mu ttaka liri kitaawule yakuwa. Era n'ewammwe toddamu kulyayo. Ze nkubuulidde. Kwajje. Bajje ku mukaaga. N'agamba gwe kyolina okukola osiibe mu nnimiro olime. Mukaaga lima ku makyaka era olime olw'eggulu.
nyukira obudde bukuzisange mu nnimiro obuzibye buzibizeeyo. Muzeeyi yajja kuba kiraba nze oli muganda agenda kubeera naye engeri genda bamwewaka taata bamuyisanga atalimu. Kati ne taata naye atandise omweraliikirira bwana amuleke wakati baamukola ekyajabu mugezi muzibu n'amugamba oyo kitaawo omulaba si musiru kati abo abasekera busekezi n'amugamba ni gwabo baveeko nze kyemanyi byonna bye boogera simanyi bakola kino bakola kiri yaaba abalaba gutofaayo munnange kitaawe ng'amuwa amagezi ga kulima neewaka wano oluyombo olusituseewo yeewala okulyawo emmere kati waliwo ajja azunga n'akatabo aliwa kali kumbe muzeeyi ali eno ku bikola bya mulinga tuwandiise bulungi leero kino kitabe no pen kwata wano sayininga njagala owandiike nze njagala owandiike nti ompadde yiika 10 ozinsaba onsaba yiika 10 lwa mpaka siri mwana wo tongabire ate lino ettaka lyange siryammwe tolifa tolitulekera kati mpa mu bulamu nze sinagakayana n'abalala ng'ofudde yanguwa naye gwe kyanagwe nze nkuzaala taata agakugenda twala olwaleero eninga yiika 10 njagala ompe yiika 10 muwandiike nkuviire ate nviira wano sivaawo mpa yiika 10 mpa kyanagwe kati otandise kunduumira buduumizaani kasiya bulooto taata onkuba sagala ebyana bimubika n'ekirye olaba nageseena enyuma katonda wattu ebyana bimubika kitaabwe zireesa obuzibu ate obwaki jukira nti kati ono awaka njagala olabe aliwo ne muganda we ono bwamwitako ng'akoona akagattu ono ng'amwitako ng'akuuta sapatu kaakati ono agenda maaso n'okuleka nanyonyola ekizibu ekigenda maaso ewa muganda we kyampisa bulungi wabula ebintu bino ebiseera ebisinga minzaani eba yeetaagisa akwate ettundubaali agende ateemeo obuti bw'ati asule mu kibanja nze namugambye agende azimbe mu kibanja kye baamuwa naye obudde nga butono kwenti afune ettundubaali agende yeezinge mu ttundubaali yeebake twamugamba ebintu si byangu kyalina obusobozi tefuna nga takkiriza ekibuga tekiviikamu ng'omuntu tamaze kaakano ekibuga si kyangu kyakuvaamu kkiriza kati akkiriza atandika obulamu buli njagala olabe ebintu si byangu efirimu egenda maaso twagala kubanga tulaba ludda wa gye Bigwera ne sineema kati mwakomwako by'ettaka kitamu teyabawa omanyi tuli bakambwe nnyo twamutwalidde endagaano asayininge kaakati bano abaana sebo bongedde okutabukira kitaabwe tikumpaka bamugambye ajja kusayininga bwe byaliko asaaga naye yakubye kiri emiggo ate kyanyambye ate maama ali kusaidi yaffe kati maama waabwe yasinga obbawaga maama yasinga oleeta obuzibu yabawaga okamala okasakuwagira kikola naye oli yesema kamunamudda omulooza muyinza okumuteerako puresha yamweyo mwe maama wamwe konyemu esitampu kati ono yabagamba engeri kyekiri maama wamwe ali kusaidi yammwe nekyo kizzaamu amaanyi era mukama katonda yeebale ate naye tasoboka negwe si mwangu baabo buli webuti abakazi bajjaawe kasaba bajja mu maka balinganga kale bawunza omusajja kambe bwenti ono munnaabwe njagala olabe bano balina laava enzibu bali mu serefu baba bali awo nga dimbuka ayingiddewo nga oli mukuluwo kambuuze yabadde akola byonna byonna ebyekisulu bitegedde lwaki tebanwaniridde kaakati nga talumba mulamu we ng'asooka awalabula ono mbu yategedde mbu muganda we alina ebintu byakola ebitakwatagana lwaki tamulwanirira yazaaladde abaana abakulu tobigamba ebyo kitabuse omanya ekiri ewange kijjawo
gwolowooza nze bango okukwata ettaka naligabira bali abaana gwolowooza owuwatudde naye ajja kuba waabwe bootaza nyabwe yafa biti we basinyika bonna ebinyo agira ti omwana omulenzi omukulu namuwayika 10 bonna bonna wanagenda bawayi ono dimbuka mulabe edduka addamukunsiriwalirako obusulo obubajjudde singa kitammwe teyabawa ttaka alitunze nga ti Katonda wange kimulumbya misana mulamu jangu banono bo tebamanyi kuyomba laavu yabajjula dde omanyi abantu abalimu omukwano omungi tebayomba yoyo asusumbuka bususumbusi era oba oli mutiitiizi buli wasumbuka toyinza kubeerawo mwanyinaze kino tekye kaakati taata naye kyakoze alumbye mwanyina ono mwanyina abaana banfuukidde abaana batabuse okumanya abaana omukazi oli bwe yazaala tebaliimu nsa naye omukazi yennyini taliimu nsa abakazi bagenda bagwa ne mukyenena nojowasa omusajja nojowasa omukazi omusajja tate omukazi tategerekeka ate baana ki owulidde abaana bali alabanga abatali babe abaana balina empisa envundu bannanga omwana yenna omuzaale n'osaba taata w'ettaka nomuga nze empa ebyange ng'okyassa omumalamu amanyi obanga amubika omwana omuwala gyafumbirwa yebeere ki n'agamba bano abaana bawala tebakutawaanya kubanga bo abaana abawala tebaba na kika gyafumbirwa yewabe ewaabwe omwana omuwala talina lukusa kaani ttaka lya kitaawe abaana bantabukidde ono naye byamuweddeko we bamugambye anti gwe yali yalondanga omusika yamugayise ng'oli myaka egifa limpa eryange ate we naakusikira tebampe ky'oba olabedde abaana bayagalanga nnyo okusika kuba babasuubizanga buli woosika obaako ne byofuna kaakati no tewali magezi genko tobaako omwana gwe owattaka kati yamugamba ebyettaka biveeko stress za ttaka era ebya stress byesonyiwe kubanga abantu abasinga bayinza okujjendwa dda bannanga obulwadde bw'obwongo bwe bulwadde obukyasinza okutta omuntu mu kaseera mpawo kaaga bannange namuganze nkubuulidde amazzi ne gatuuka embeera emutabukidde bajja kukomekera bakusi namugamba abo abaana wootabeegendereze bajja kutuga ate nze omukazi mulaba namugamba nze mukazi wewe mulaba si mutebenkevu badde ku matiga si kyeba namugandanga nti otutwambula ngamba naaba neebase omukazi nangwa mu malaka kaakati tuba tuli wano ogenda okwetegereza taata mutajja alabiriza talemera nnyo ku kintu bali wano bano banyumyamu omusajja omukulu watandika okutambula ng'alingiza aba ayina empiza ati omwakira ku mayuuga nyammwe gyali omanyi maama waaba nayogeranga mukebe maama taliyo ye abuka ensembere yamukozeemu olulumbaawo yamuwaddemu olulumbaawo kyavaamuwa akatebe azze asooba abadde ng'ayingira akabira namugaa tabuki omukazi azzeewa kama namugamba maama wammwe kyakoze sikirabanga kiri kyakoze tekikoleka mutiitizi akyali ku byettaka lye omukazi azze ng'alemedde ku ttaka ebintu by'ettaka era gyajjiddeko ensonga n'agamba mbu simanyi lwaki nze saakoze ntya olowooza lyazikiriza evalaba leero tannatuulako wano azze abadde akatuuka naddayo efirimu egenda maaso tawuka butabuzi agambye okufa n'obutanyagwa simanyi nakumanya muganda omukazi ebigambo byazze nga yeewera nze ndi mubweraliikirivu nokukola mukimanyi namba buli baana ba mwebeereremu nzize balabula musobole okwebeereramu ensonga eno si nnyangu nze mbabuulidde kanve ne wano nga tannadda nzize balabula mwebeereremu nze ngenzi musajja mweraba sinnabeerako awo baanange omusajja omukulu eyandibadde akoma ku mukazi ono ate bw'atandika omudduka ekintu ekyo kikutegeezaaki tatuula n'agamba olaba yalumbye ne taata muto omukazi ono aleka takyatuula n'amugamba ekintu kino tulina okuleka tukikwasaganya mu ngeri emu oba endala efirimu egenda maaso njagala olabe ngendako mikwano gyange ontamiza emikwano kati nno nze gwolaba ndi kaakati bano waliyo olukiiko olwokuba bayogedde nti mulimu ettaka njagala ngenda mpulira ono yawulidde mbu waliwo olukiiko lw'ekyalo simanyi bagenda okwogera kusomesa waliyo omusomo gw'amataka okola ogenda kuddamu kati
ono naye ayambadde ayagala genda mu lukiiko olwo baba nina diiru namugaala odiiru gye njagala okubuulira kudde eri genda ozunge bw'ogenda mu byakuzunga genda ozunge bibyo ng'amugaa baaba kiki ng'omaga omagama gw'onsobedde kiki bino byafaaba namugaa kye ngenda okuwula kyababiri ne batabali abo ogambye eki funayo bakanyama namugamba nze mbadde njagala tufune bakanyama batuge oyo omwana bamutuge butuzi nga tonnagenda mu masomo ga ttaka zunga buzunzi nti kyo naga bulijjo mmanyi oli wakuzunga buzunzi kumbe bulijjo njagalira omunjagaliza bakanyama ogenda baddi namugamba tufune bakanyama kuyiba naavaawa obayina nze mmanyi gye bali ayinayo abanywi be ab'enjaga ate omuntu waabanga ssebo waya azeekuulako yamugamba ensonga eno njagala ekolebweko gendayo balabe kati njagala ogenda olaba abo bakanyama bw'ogambe ensonga bajanguye kubanga bwe kibanga engeri gye tusigaze ettaka oli amala kuvaawo afazaali tunamwawulizaako akapoloti ak'okumuziikamu tunamwawulizaako akapoloti ak'okumuziikamu efirimu egenda maaso kijja kukola kuba omusajja ono amanyi nnyo njagala olabe ekyo ekisinga kati kakati munnange bagenda kufuna bakanyama kakati munnange omuwala nga takola puroguramu ng'ajja okusinkana bakanyama kati ng'abagamba nina kyenjagala waliwo abantu betwagala okutuga naye tusasula emimiro giri bweru temutuga muntu ne mumulekera ddooka oli bizinensi kati omusajja oŋŋambye omusajja omufunye nya ebintu naye omanyi okufumbafumba gwe noŋŋamba gwofaki wuno amaze okuleeta ya storage omuntu wakuwanga omulimu nga gwa ddiiru omuntu abagambye omulimu tuli mu ddiiru gwanguyo omuntu akusanga oyimiridde mu bimwanyi n'akubuuza kyokola nziza ate kyekiganyi musomeremu namusomeddemu naye mumalireyo abaana babaze bali kati nina abaana babba wange babiri omuwala n'omulenzi njagala nga batugiddwa twemubaleka mwadde akasambagala mbuuze okola weka simanyi okoleka nina bakyali bange gye bali eri ku lusooto gye bali ku lusooto kasita omulimu gwe oba ogira nga ffe tugumala ogukoze guwedde oba gugenda kuggwa omulimu gunaggwa oba teguggwe omulimu gwakuggwa baasi musasula omulimu guwedde efirimu egenda maaso bageba batuge butuzi ebintu by'obugagga wutabyegendereza biyinza okutwala ekaganga mwana kana akakola mwana nze manye eri mwana gano mwana galiikako ne mwana oli omuya yatuleeteranga ebisubi yatuleetera mwana ebibanga ebikubiddwa enkuba wekitole ki ani ziyingire soko mpa ekikka mwana tuli wano tubadde mwana tetumanyi kiddako kati pulani ki soko tuliremu mwana waliwo akaliwo naye gwe muwaye gwe mwana luli gatugasitula ente oli awo simanyi owoza nsitula nnyana tetwagala bintu bya muzannyo kati mwana oli atugaye tugende mwana simanyi tuliyo baddogo babiri simanyi kaddogo ddeemu naye wabawo ne kaddogo kyali katulina okulewo kaddogo ddeemu ne kaddogo kyali kukutula nsingo gaggana kyekyo ye kale tugende izero firimu egenda maaso saawa yakola mulimu efirimu egenda maaso kati bano baba bali eno bakyali mu kulambula ettaka ono naye oba bane ngenda ali musanga ne mukubo ali eno alambula ettaka gye bamugamba gye lirina okuyita sinema egenda maaso njagala olabe efirimu egenda maaso njagala olabe genda okwetegereza balambula yiika 10 ziyitawa
ali ne kaganda ke kano kono kalowooza nti kafuna omuntu ow'okunyumya naye kumba abadugudugu baabano abadugudugu efirimu yino tunulira musajja mukulu yuno musajja mukulu okuyita muyembe tunulira omuwala adduka awewuka lirino limusimbyeko lyamusimbako n'okwetegereza gye yaddukira waliwo ennyumba ne likoma wano lyatya okuliraba erittemu erimu lirino bana ono bamulina omusika kutula ensingo ensingo yako ekalubo bakabadde kalya muwogo mungi ensingo yako ekalubo babadde balya ensingo ekalubo kyusa omumiro leeta ogenda okwetegereza ono ye bamututte wetugenda okutandikira ekitundu ekirala okumanya kyekyaddako ensingo bagikutula ye bamutta kiki ekiddako tubadde tulagukusinze oli ku Emmy official YouTube channel yaffe ey'omulembe tukujukiza okusubscribinga gwatannaba akuume